famous person simanya manyikiddwa gulina okugoberera okutaasa obulamu okuwona amakomera okuwona endwadde ezitawona ezo okwebeereramu nga tomenyeeko n'eri etteeka number 1 omuntu ng'oli famous tokwana abakazi bakubidde masimu omukazi yenna nga yeyereese gy'oli tebamukwana gyetteeka number 1 erisooka ego gy'ogamba kyanange nkwagala nnyo nkugoberera biki bikinajja nga asinika ebinnyo bro ojja gwa mu setup ojja lwalako sirimu omukusindikire nga directly ekimulese kusiga sirimu nga bamusindise n'osasulwa nga asasuddwa ojja kusibwako egya rape bakubbeeyo mu kimugunyu ogwebweko buli kako ojja kusibwako egya defilement omukazi bw'aba yeyereese tebamukwana omuntu abikaminze famous simanya biki yeenoonyeza ye kennyini mu angoze etteeka namba 2 tolya mmere ya lukale tolya mmere ya lukale bw'olirabako abantu ku mizigo nga bettira enkaayana ez'ekisiru ne beeterera butwa mu mmere naye nga jasi mizigo basasula renti wa mitwalo 10 mitwalo 6 bayombera bisiimuula olutawo ne lukula ne beewa obutwa ojja kumanya kyeggamba tolya mmere ya lukale kaabe nga ani agitegese bw'oba olaba omumwagu tegusobola kwesonyiwa mmere eyo emmere ebeere ya mulayini genda mulayini tebakuleeteranga emmere yonna nga bagikusanzawo otudde togiryanga okubeera kulagajjalira bulamu bwo genda mulayini ate suwaani tolondawo eri ku topu kebera mu masuwaani ogyemu essuwaani gwe gy'owulya gy'oyagadde wansi eno ey'oku topu omuntu ayinza okuba akulabye ng'ojja n'agisuulako busuuzi becoming a celeb, becoming a famous, you become a target. No manya tomanyi. Bw'oba olya emmere oba bw'oba olina ekyonywa tomagamaga nnyo. Bw'omagamaga ennyo oba n'osituukawoko ne beeri baddakiika bodda todda ku mmere eyo. Todda ku mwenge ogwo, todda ku bbiya oyo. Mwesonyiwe. Etteeka namba 3 tolina kwesiga. Don't trust anybody. Nga wamusanga eyo mulimu light nga si bantu bozoobeera nabo. Don't trust anyone. Weekengere nga n'ekisiikirize kyo kyekengera kijja kukutaasa ebintu mbitwala nga biri simple naye etteeka namba 4 omuntu gwe wali osobezaako mwegendereze. Abantu abasinga bateekawo harmony you reconcile osobola obbasemberera bakendeeze ku expenses ze baali kukolako revenge. Bw'oba ali osobeza ku muntu mwegendereze etteeka namba 5 bw'oba olimu omuze ogusuubiza abakazi ssente osobola obbebakako buli mukazi muwe ssente ze mwalagaana totoolako yadde olwataano otherwise ojja kufundikira osasudde bukadde na bukadde. Totoolako yadde olwago tokiteekamu obufere ojja kusasula obukadde n'obukadde mu kimugunyu gye tutaabe ng'oli ku poliisi oli ku defilement oli ku rep naye ng'ensonga zaava kantu katono nnyo wasuubiza 2 wamuweena n'onnyonnyola n'otiisatiisa. Etteeka namba 6 famous simanya tikitoka simanya biki teweesembereza abaana baba neighbor wuwo. Omwana wa neighbor talinnya wuwo kaabe mulenzi kabeere muwala ogwo mukwano ogw'ekisiru ogwo. Olina omwana neighbor wa myaka 3 asiiba wuwo n'obawa emmere n'obazannyisa gwe musiru gwe. Baamu obwongo teweesembereza mwana wa neighbor wuwo. Etteeka namba 7 togaba lift ekyo ekisa kikome. Togaba lift
ngambye eki togaba lift wekwate Igwe Phone Service Center ku spare ne repair ow'amasimu ne gadgets zonna ku Kitamba Plaza Nasana opposite Nasana in stage Kitamba Plaza room 8 Igwe Phone Service Center botunulamu ne ku Gallewa Plaza Wakiso opposite park kubikwatagana spare amasimu yenna ne repair